mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Embeera eriwo ku lumbe lwa Ali Aginasa Ntegese Baggala omugenzi omukama Katonda gwe yajjuludde. Military emaze okubeera nga esalako, bazze wano ne bagamba nti mwenna abambadde enkofiira eza people power muziggyeko. Bwe tuganye nga bataddewo embeera eyo kye bakoze ne bagamba nti katugende naye tudda. So embeera eri ku lumbe ya bunkenke nnyo era abantu wano ababadde abasinga ku lumbe ababonye emiwabo olw'embeera military police gyetaddewo. Kati kye bakoze bagambye katufune enforcement, buli aganye okugjako enkofiira ekigenda okuddako okumuaresti nga bamusibe. So yembeera eriwo abali ku the updates online page. Abasajja bano batitiizi era nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagamba nti ow'enkofiira atya ow'akakofiira kyeyolese ddala nti ow'enkofiira atya ow'akakofiira. So embeera eriwo yeeyo abali ku the updates online page. Olumbe luzindiddwako police eya military era beesomye ne bagamba kati kye tugenda okukola katugenda tufune enforcement, tukomewo buto, twambalagane nammwe. So embeera eriwo, basajja batandise okukola effujjo ku lumbe lwa munywanyi waffe because bategedde nti Ali Aginasa Ntegese Baggala omugenzi abadde mu nakisinde ekya people power, abadde mu nakisinde ekya NUP. Kati bakimanyi bulungi nnyo ti NUP yeri mu control. Kati batandise okuteekawo embeera eya intimidation. Police ne NRM ne military bawamba olumbe. Kye baagala okukola, baagala kuwamba lumbe mu kiseera kino. Mr. Update mbatuusaako live eno nga mbategeeza embeera eriwo ti si nnyangu era nze wetwogerera kyenkoze Mr. Update busajja bubadde bwagala kunjoola bunsene nensooka nenzira wano emabbali mu Kasonda wendi mukukolera live eno ate nga bwe mbategeeza biki ebigenda mu maaso, naye nga ekiri munda wali ku saidi wali mbeera ya bunkenke nnyo. Basajja basazeeko enguudo zonna bazisazeeko. So embeera eri wano si nnyangu n'omulundi n'ogumu era Mr. Update nyina akasonda wendi wenswamidde. So mbeera si nnyangu n'omulundi n'ogumu, olwekyo batusazeeko mu kiseera kino nga embeera bwetyo bweri. Ali Aginasa Ntegese Baggala bwatyo mukama bwe yamujjuludde, naye nze ndi mukakava we neekukumye Mr. Update neekukumye mukakava Mr. Update. So embeera eriwo eri bwetyo. Abakatwegattako abali ku the updates online page tuli mu kutya okwekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okubeera nga tuzindiddwako ekiro kino. Nsonga yonna bweda zitambula bulungi nnyo era bweda tubawa updates bulungi nnyo because ono eyafudde is part of us ate munnaffe, naye embeera si nnyangu n'omulundi n'ogumu. Abakatwegattako abali ku the updates online page munnaye tuzindiddwako era munansonyiwa Mr. Update bwe munnengera wano nga ndi mukazikiza wendi mukubaliza nga bwe tugezaako okulaba nga embeera yonna tugitambuza, naye nga nzindiddwako Mr. Update. Tuli mu kava wano military tetumanyi kye batuwagaza, naye bakoze effujjo erya buli kika. Batugamba tuggyeko enkofiira. Mr. Update ne bw'okola otya sijjaako nkofiira. Eno enkofiira y'amaanyi g'abantu. Ali Aginasa Ntegese Baggala afudde, abadde munnaffe mu nakisinde kya people power. So wano tuliwo mu mateeka, tuliwo mu butuufu era tusaba aba military ti effujjo lye baagala okukola terisaana kubanga embeera gye bataddewo si nnyangu. Era gye bataddewo si nnyangu. Mr. Update nfunye kakava wengwa ate mbenga ensonga zonna tuzitambuza zonna nga bwe zitambula simba zonna nga bwe tuzitambuza kasabu gye tubawa embeera yonna nga bwe tugitambuza. N'olwekyo abasajja y'embeera gye bataddewo. Mbeera si nnyangu, mbeera ya bunkenke, naye abasajja ba Museveni batiitiizi nnyo. Basajja ba Museveni batiitiizi nnyo era mu kiseera kino baagala okulaba nga embeera yonna bagikyankalanya, embeera yonna baleetawo embeera ey'effujjo, naye ffe tetujja kuzikiza
kubanga muganda waffe tulina okubeera nga tumuwerekera bulungi nnyo tumale kulaba nga tumuwerekera. So yembeera eriwo kansooke tweyongereko wali mu maaso tuswamire awo naye embeera si nnyangu. Abali ku the updates online page abasajja batandise okukola effujjo batandise okukola effujjo ku lumbe lwali Aginasa Ntege Ssebaggala, era poliisi eyagala kubeera nga ekyusa embeera yonna ey'okuziika n'ekiraamo kye yakola bagenda kubeera nga bakisazaamu. So yembeera eriwo abali ku the updates online page. Mbeera ya ntiisa, abasajja batandise okukanga naddala ku lumbe olwali Aginasa Ntege Ssebaggala. Tengali Aginasa Ntege Ssebaggala is part of people power, era y'omu ku babadde abasajja enkwatangabo aba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetumanyi bunkenke bwaki, tetumanyi mbeera abasajja bano gye baagala kuteekawo, because toyinza kutandika kugamba ti enkofiira ate tuziggyeko. Mr. Podet siyinza kugenda mu nnimiro, siyinza kugenda mu nnimiro nga siina nkumbi. Kakati oyinza kuŋŋamba nti jjako enkofiira, bw'oŋŋamba okuggyako enkofiira obanga ŋŋamba kigenda mu nnimiro nga tolina nkumbi. So embeera yeeriwo, naye abasajja bano batiitiizi nnyo ekyewuunyisa. So bwe bunkenke kati obuli ku lumbe ali Aginasa Ntege Ssebaggala. Yembeera eriwo, tetumanyi lwaki batiitiizi bwe bati, naye abasajja batidde balabanga omuntu ali wano ku lumbe agenda okuva wano ndowooza lumbe State House agijjeko. Wabula twabagana nti ono omusajja bw'aba kyayi abulako majaani, Mwai Museveni bw'aba kyayi abulako majaani, because ozateekawo mbeera bweti ku lumbe otandika okutiisatiisa abantu. Olaba nga Mr. Podet Kataala ng'otaddeko enzikiza nga nnyingi, ebintu byakwebereramu, because abasajja kye baagala okukola kintu kirala nnyo. Kati akataala olina otuteekako kamu, kola yakwebereramu. Pulezidenti yatugamba mwebereremu, era neeberera gye neebereddemu ate nga bwembaza, because tuli wano nga tukungubagirako mwannyinaffe Nusufa Nakato, because Nusufa Nakato Hajji Ssebaggala abaddemu ne taata w'abaana. Tukungubagirako Nusufa Nakato Hajji Ssebaggala abadde taata w'abaana. So tuli wano mu mbeera ey'amateeka, tuli mu kungubaga nga tukungubagira omuntu gwe tumanyi, tetuli bakyereeta. Tuliwo mbutuufu ali Aginasa Ntege Ssebaggala omugenzi abadde munna People Power, Agirative Ssebaggala munna People Power, ate ne Nusufa Nakato gwe twanditutenga namwandu, omu ku bannamwandu naye munna People Power. So toyina ogamba abantu bazze kungubaga ti ate bave ku lumbe. So bano abasajja baagala kukola fujjo, balemese abantu okungubaga, batandise oteekawo intimidation, kwegamba embeera ey'okutiisatiisa. Naye ffe tugamba tetugenda kuzikiza, tugenda kulwana paka ku muntu asembayo, paka nga engule tujambadde. Tetugenda kukangibwa, because kyetusinga okwetaaga okulaba nga eggwanga laffe Uganda linunulwa. Aginasa Ntege Ssebaggala wafiiridde abadde musajja nga alwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi. Katonza tuuka mu mbeera egamba nti awo muveewo, era ne mujja ne mwagala musaleko, bagadde okukwata abaana wano babakwate, buli ayambadde enkofiira, era kyetumanyi bo kye baagala okukola. Batugambye nti kati bwe balabye nga tugaanye okuggyako enkofiira, kati kye bakoze bo bagambye mbuka bagende banone mani power endala, of which etagenda kukkiriza, because ffe tetwazze mu byabufuzi, wala twazze kungubagira muganda waffe ali Aginasa Ntege Ssebaggala. So abantu abazze okungubaga ate tolina bwe bateekako mbeera ekangakanga, basanze ne baganda baffe abali mu kusaala ne babatiisatiisa nga basaalira bode yali Aginasa Ntege Ssebaggala, bateekako embeera etiisatiisa. So tetugenda kuzikiza paka nga engule tujambadde, era kyenjagala okubeera nga mbategeeza nti abasajja baagala kutandika kukola fujjo. Bo bennyini baba banoonya buli lunaku bayombye batya, baagala bayombe na buli muntu. Kakati obudde buno ekikuleesa military ku muganda waffe ali Hajji nga tuli mu bintu bya mirembe, teekateeka ya mirembe, teri ayomba. Enkofiira teyina mu nsango gwekoze, eno enkofiira eraga ebintu bibiri. Ekisooka bw'ojambala obeera smart, ekyokubiri enkofiira eno kekamu ku kabonero akalaga enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. So
lwaki otekawo embeera bweti. Nolwekyo twabadde dda mu nteekateeka zino nga tuzitambuza okulanga muganda waffe ali Agina Santege Ssebaggala tumuziika mu kitiibwa, naye baagala okubeera nga bakola effujjo n'okutiisatiisa obuwiiki bye tutagenda kubeera nga tukkiriza. Nolwekyo batuleke tukungubagire muganda waffe ali Agina Santege Ssebaggala mu mirembe, batuleke tutambuze enteekateeka yaffe mu mirembe ne baleme kuteekawo mbeera etiisatiisa. Nolwekyo badde nsaba omuduumizi wa militale, simumanyi oba gwani gwadumira militale, kwata abasajja bo abazze wano ku lumbe obayite obagambe nti bave ku lumbe lwali Agi, tusobole okubeera nga tumukungubagira Agi waffe, muleme kuteeka ate effujjo mu mbeera y'amaziga gye tulimu. Embeera ey'amaziga gye tulimu muleme kubeera nga ate mugiteekamu effujjo, because twafiiriddwa omuntu waffe tuli mbulumi ate mutuzza mbulumi. Twafiiriddwa omuntu waffe tuli mbulumi ate muleme kubeera nga mwagala okubeera nga ate mutuzza mu bulumi. So yembeera eriwo abali ku the updates online page gyendi mu kubatuusaako, era nja kubambawa update zonna ezigenda mu maaso mu lumbe olw'omugenzi ali Agina Santege Ssebaggala. Manyi gavumenti ya Mwai Museveni oba kiki eyagala nnyo abantu abafudde. Basajja bano balaba omuntu afudde bagujubana, oba kiki baagala nnyo omuntu afudde. Mubatunuulire ebbanga lyonna, bwe balaba omuntu afudde ne bagujubana, bwe balaba omuntu afudde ne bagujubana. Bantu bali mu nnaku bakungubaga, naye bo bagujubana nnyo ku muntu afudde. Tetumanyi lwaki abasajja bano bakola ekintu ekyo. Olange Mr. Update baleeti yaffe gijjeeko gitereka abasajja tebagikujjaako. Sisobola kujjako baleeti, nkugee bwe nzijjako baleeti ate mbanga agenze mu nnimiro okulima, ate Mr. Update neneerabira enkumbi. Neneerabira enkumbi, kakati sobola ekyo kikola ekyokujjako baleeti erina okubeerako mbageekana akabonero kalaga nkyukakyuka mu ggwanga Uganda, akabonero ka baleeti. Nolwekyo sisobola kubeera nga nzijjako baleeti ate eraga amaanyi g'abantu. Baleeti eraga amaanyi g'abantu. So Bosco otidde nnyo, baagala muntu afudde. Nze simanyi basajja bano kyebaaba omuntu afudde ogenda okulaba ajjayo n'ag'omu buto. Singa gana amaanyi ge mukozesa nga mulwanirira abantu abanyigiriziddwa, gana amaanyi singa ge mukozesa nga waliwo accident egudde ewantu nemudduka emisinde, singa gana amaanyi ge mukozesa nga waliwo abantu baffe abafunye obuzibu, naye poliisi amaanyi gekozesa ku bantu abali mu kukungubaga ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu maanyi mangi nnyo okusinga ate ge bakozesa nga ate waliwo afudde. Ganoobuuza baagala ki? Oli muganda affe aba afudde, muleke omuntu awumule mirembe, muleke abantu bakungubage mirembe. Abantu mu lumbe wano bakumye kibayita social be basajja bano okujja okukola effujjo. Nakati obalabye nga tewali ayumba, balabye nga tewali anyiize, amangu ago ate bo ne bateekawo embeera ey'okwekyanga. Bo baagala nnyo ewali olutalo, baagala nnyo ewali olutalo. Kyesimanyi baagala nnyo ewantu ewali olutalo, baagala nnyo abantu abanyiize, baagala nnyo abantu abayomba. Ekyo kyokka kye kisinga okunneewuunyisa. So kati baagala kukwata abaana baffe ate abazze okungubaga. Naye embeera tetugenda kugikkiriza, because ffe ekintu kye tulimu kya mirembe ate wano we tuliwo mu mateeka. Because waliwo omuganda ffe Faruku Ntege yesimbye Makindye West, oyo munna People Power. Bw'ova ku Faruku Ntege, famire eno evaamu Laaji Latif Ssebaggala, munna People Power. Famire eno era yevaamu omugenzi ali Agina Santege Ssebaggala, munna People Power. So tuli mu maka nga tusaanidde okubeerawo, tuli ewantu we tusaanidde okubeera, because omuntu eyafudde waffe, omuntu eyafudde abadde part of us, omu ku babadde bamobiliza baffe, ate ekirala abadde omu ku bawabuzi baffe, naddala mu kibiina kino ekya NUP. Nolwekyo mutuleke munaye tukungubage, mutuleke embeera yaffe gye tulimu, muleke ennaku yaffe ate okwagala okubeera nga mugitwongerako. Twafiiriddwa omuganda waffe, mutuleke tukungubage mu mirembe, omuganda waffe tumuwerekere mu mirembe, ate tulabe nga Agi waffe asobola okubeera nga aziikibwa mu kitiibwa,
because tabadde musajja wafujja adde musajja wa ddembe oleke yaji waffe tubenga tumukungubagira naye tukooye effujjo lyammwe olwekyo embeera eriwo babadde baagala okujja okutaataaganya so fa mu kiseera kino beewunguddemu naye waliwo atubbiddeko natuga nti Mr. Update kye bagenze okukola mu kuleeta enforcement endala naye temulina gwe mugenda kubeera nga mukanga because ffe tetwazze mu kintu kirala kyonna twazze kulabanga tukungubagira Ali Aginasa Ntege Sebaggala Ali Aginasa Ntege Sebaggala naye muswadde nnyo mweswazizza bwe mutuuse mu mbeera eyagala otwala baleti zaffe eno baleti eriko futures ezitali za military eno baleti yaffe ya bulijjo baleti ya muntu wa wansi baleti eno gyenyambadde Mr. Update si baleti ya military era baali baagala ozeeri pako nga baagala okubba baleti zaffe netubagana nedda baleti zammwe ziriko futures eziraga nti za military naffe baleti zaffe ziriko futures muntu wa wansi ene enkofiira osobola ojjambala n'ogenda ku mbaga enkofiira osobola ojjambala n'ogenda ku pate so batunoonya kye baagala tuyombe nabo naye tukiipinza emirembe muganda ffe edi mutwabaddewo netukuuma emirembe twagala kuyomba nabo twagala kayana nabo because ffe kyetunoonya bakimanyi kye banoonya tukimanyi ffe kye banoonya tukimanyi baagala batusoomooze batandika okukwata abaana baffe batuggyeko enkofiira zaffe bazitwale so batandise okubeera nga bateekawo embeera ey'obunkenke naye tubategeeza nti mutwesonyiwe eno enkofiira si yammwe eno enkofiira ya people power erina enjawulo n'enkofiira ya military eno enkofiira eriko baaji eno kyekitegeeza nti enkofiira eno ya ddembe ate basajja mwe singa muyiga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wabeera apuliikinga ddembe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era singa yatugamba dda twerwaneko basajja mwe singa twabafubutula dda Honorable Kyagulanyi yagamba tuba twagala okukwata gavumenti katugikwate nga tewali musaayi gwa munnayuganda guyise tugamba nti process yokka esobola okukolebwamu ekyo kwe kugenda mu kalulu era ne tukagumiikiriza kati katuuse mutandise okukola effujjo mwagala era mukole effujjo lyammwe mututuuseeko obulabe kye mwagala tukimanyi mwagala bisago nabijjo nga tugenze mu kooti abakwata abaana baffe ne babakuba abaana baffe ne batonnya omusaayi abaana abatalina musango nga tugenze mu kooti Kibalama bwe yabakubye omupiira ne banyiiga okumanya abasajja abo bafujjo yo leero mbadde ku leediyo eya Success FM bankyaziza ne RDC omu bankyaziza naye RDC ne muchallenginga because aye talina kyagamba ggwanga ngenza ofuluma ng'emupiira gwange ogw'emmotoka abayayi ba RDC bagufumise nga gutudde lwaki nchalenginze mukama waabwe lwaki muchalenginze nengamba nti ffenna baatuwadde obudde obwogera RDC abadde ayogera nga nange bwenjogera muganda waffe abadde atukyaziza nga mpa obudde obwange bwamala naawa ne RDC obudde obubwe bwaba RDC talina kyagamba ggwanga afulume sho atambule agende naye ensonyi azifudde busungu n'agamba abaana nti omukka muguggyemu ogw'emipiira ngenza ofuluma Mr. Update ng'omupiira gutudde ng'omupiira guli ku ttaka kugamba abasajja abo yembeera kati gye bataddewo ng'omupiira gutudde era musajja atu Mr. Update ekinyambi obadde misana ne ndeetetenkanyaawo nenjogerako nammwe ne tufuna omupiira ne tuguteekako naye ng'omupiira gutudde bakukiserera mu katale oyombesa kkubo bakuwadde obudde bwo bagamba nnyonnyola nga bwenku challenge za RDC negamba nnyonnyola RDC ayisiddwa bubi afunye olusunguyira segiri nyompisiza bubi lwaki challenge nze ne mugamba this is a debate to sharing ideas nenjogera nawe noyogera oba tolina kyogamba ggwanga kwata akasimuko n'akatabo ko kewazze nako buno obutabo bwa RDC ne kapeni akaliko ekigambo RDC ne kamasiki kayambadde akaliko Government of Uganda otambula ogende naye agambye bayaayo omupiira mugufumite bana abasajja banne bakoze effujjo bannaye Mr. Update ngenzo fuluma
ng'omupiira bagufumise n'engeri effujjo lya kikaaki lwaki okola effujjo bwe lityo bana abasajja banaye batidde kakati ogenze ku motoka ogenze ku kitayogera nze guwandi ku by'oluyinga tuli mu show nenkulaga ekyagana embu okumera amayembe kwanze njogera nsobola n'okwerwanako ate yadde pulezidenti watugamba tukuume emirembe naye omusajja oyo yabakuwagala kunkoonako luyi ze badde ngenda musena nandyetonze luvannyuma kwatu mukubisiza bigambo muge tolina kyogamba ggwanga si yonna yakkiriza Kyagulanyi pulezidenti w'eggwanga Uganda kikyoyogera bwana LDC bwotolina kyogamba ggwanga fuluma bwatolina kyoyogera bamuwa omuzinalo bamuwa obudde bwe adisikasinga Sseggirinya oba okiraba bamugamba nnyonnyola boosi kaakoze biki tasobola kunnyonnyola tasobola kwogera bamuwadde obudde tunnyonnyole biki Mwai Museveni byakoze ebirina omulonza 2021 ate ne bambuuza Sseggirinya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akivumentise zibadde ki budde bwe bumpeddeko nga menyeeri modoleta n'agamba Sseggirinya ebintu Honorable Kyagulanyi byakoze nga bingi nnyo bisinga ne gavumenti RDC n'ava mu mbeera yekanda zaawa amapesa 2 gana agawaggulu agasumuludde bana abasajja banaye batugire asumuludde amapesa gana 2 andaze ekifuba mugaye muganda wange tuyina this is a debate are you an intellectual or not mubuuza kubanga debate olina okukkiriza ti ofuna obudde bwo obwogera nange nenfuna obudde obwange obwogera hadi nkuchalenjize ku muzindaalo osumulula amapesa gana 2 agawaggulu tyandaga ekifuba mugaye ate ekifuba ondaga kyaki oli musajja ndi musajja ondaga ekifuba nkola etya tya anze nakolamu nimuga wakolamu nze Mr. Update goyitowo okusaaga nange nakolamu lwokuba nti president yatugamba tukuuma emirembe naye obanga olumba Mr. Update jangu nga omanyi nti ne Mr. Update yakolamu nange nakolamu ssebo ndikakola Mr. Update budde bwange obweddembe tera nnyo okubeera nga nange nkolamu ku tiizi takulekera tomulekera nkolamu ku tiizi olw'olumu mulusi mundaba wano Sseggirinya ne mundaba eno ne mundaba eri ne waliwo akadde kange kenfuna nga katiizi mbayo ne kyebayita tiizi time kati gonza okujja ng'ogamba ti Sseggirinya weewe Sseggirinya fala n'ogenda ozigwamu tesumulidde amapesa aga 2 wa pulezidenti yatugamba tukuume emirembe ne mbadde nsobola okutuuza akaawa akazito n'olowooza jjinja lya minzaani nsobola okutuuza akaawa akazito tutandika ogana ne Sseggirinya yaze n'ejjinja lya minzaani mu studio kumbe panchi mujja kulowooza nti mujja tutisama mu mbejja nkulamusiza nnyo webale kubaako omupiira gwange ogufumise lwaki fumisa omupiira gwange nigwe omusajja muchalenji nze atuya nyaawo pressure zaga nolwekyo teri kuzikiza teri kuwummuza gundi ebadde yakabi nnyo sho pulezidenti watugamba tukuume emirembe naye abasajja batusoomooza pulezidenti ononsonyiwa nange nja kubaako gwentuuzaako akazito nja kwetondewa pulezidenti bansonyiwe kirungi pulezidenti gwe tulina asonyiwa omunnyonnyola mugamba naye pulezidenti watugamba tukuume emirembe naye omusajja yazze bubi n'azigwamu nange nensumulula atirali muntu akufumitudde omupiira gwo ogw'emmotoka era pulezidenti yatugamba naye bakufumitira omupiira gwe batunuulire baleke banenga abasajja bano pulezidenti obawadde nnyo freedom pulezidenti abasajja ng'obawadde nnyo freedom ate buli lwoyogera ebyo babeerako ku show nga bawulira nga bagamba nti mukama waabwe abagambye ne bwe tubakuba empi tebazza ne bwe tuboononera omupiira gyabwe tebazza ne bwe tubakola biki tebazza pulezidenti munaye abasajja obawadde nnyo freedom taataamu akasajja kasipapaako tujooga because pulezidenti yatugamba nti ne baba bakola kimwe mubaleke kana akasajja olwagi kakajja n'emmundu emirundi 2 wali ekamwokya ne kakuba ssebo ne pulezidenti yatugamba ne bwe mulabanga akakuba mukaleke pulezidenti abasajja ng'obawadde nnyo freedom kyokola abatujooga ku oda legezaamu gamba nti Mr. Update mwerwaneko nange nsumulula atirali ne kasajja kasipapa kakajja emirundi 2 ne pulezidenti agamba pole Sseggirinya pole
mubaleke bakole fujjo lyabwe mubaleke president kyusa mu order Mr. Update kuno kusaba kwange kati omusajja anfumitidde omupiira president nga sina kyenkoze ngenzo va mu show president lokuba njogedde achievement sizo lokuba njogedde byogenda okukolera eggwanga Uganda ng'ofuuse president ngenzo fuluma show ng'omupiira president gutudde era mbadde ngenda kwerwanako ne ngamba president ajja kiraba bubi yatugamba pole kyenkoze Mr. Update era nnoonyeza bunoonya mupiira awo mulala era nnoonyeza bunoonya mupiira mulala naye nga mbadde nsobola okwerwanako n'ensumulula naye lwaki sikikoze nga ngamba mukama wange kyeyatugamba okukola yatugamba president ngenzo fuluma nga guli ku ttaka gutudde kulaivu zonna bagulabye abantu bonna naye nga ekinnangwa sina kyenkoze simuvumye wabula mu challenge nze ebadde intellectual debate lwakuba tebandeese na intellectual kati intellectual mbaddemu nze na moderator abadde mugezi omupiira ngusanze ku ttaka nga gutudde pulezidenti nennumwa kintu ne kinnuma muli nensoka nengattamu panchi eno bwenti nenginyweza bwenti neŋŋamba ngitwale nenzijukira order ya pulezidenti nti yatugamba nedda Mr. Update nensumulula ekikonde bwenti naye nga mbadde ngenda kusumulula nenkomya ekizinga buzinzi bwenti nenkyekoonyako bwenti Mr. Update manya busungu bwe bunnumenya ate pulezidenti yatugaana nze yeekubye nze kennyini bwenti nenneekuba nze kennyini bwenti nenneekuba nemala neŋŋamba nedda pulezidenti yatugamba no naye ng'omupiira ofumita gwaki omupiira gwa munno ogw'emmotoka sanze gutudde kanu imagine kati singa bubadde kiro n'ekinyambye show ebadde ya misana ate bambi moderator nannyambako awo n'akubira awo abanyambyeyambyeko awo naye nga pulezidenti muno tukyagendera ku order yo kyotugamba tetuddamu manyi Mr. Update nze ngobera nzikiririza nnyo mu kye bayita chain of command mu lutalo waliwo kye bayita chain of command president bwakugamba nti pole n'otakola ekyo kyagambye kitegeeza oba ovudde ku order y'omukulu kyovola Mr. Update mpa nnyo respect president w'eggwanga Uganda oba okiraba mpa nnyo respect president w'eggwanga Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu muwa nnyo respect nnyo because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye musajja gwe tulina nga buli kimu ayagala tukikwate empola agamba siro but sure ne president era naffe tukugondera era tuwuliriza nnyo kyotugamba naye abasajja president batutta bataliita nabukenya era n'otugamba mubaleke ne battaddaani kyeyune n'obatugamba munaye ate tunaakola ki be bayina emmundu ne battazigi wayini n'otugamba ate tunaakola ki ne battaakiimu ssekamwa ogamba nti tubalinde tubawangule mu kalulu pulezidenti kyusaamu mu ku oda katini katono nnyo otugambe nti kale Seggirinya mwerwaneko 10% at least ng'omanya kyosumululayo omukono ebeŋŋumyemu pasenti kitegeeza ebaŋŋumyemu n'okita ne pulezidenti abasajja batufuukidde ekyambika mupiira gwange bagufumisa olwaleero naye nga ekifumisa omupiira gwange kukyalinginga musajja nakwogera nsonga ffe ze tugenda kola because ffe tugenda otereeza eggwanga lino Uganda teri muntu mulala yenna agenda tereeza ggwanga lye bayita Uganda teri Honorable Robert Kyagulanyi yekka yagenda otereeza eggwanga lye bayita Uganda atali oyo mbabuulira mazima oyo yekka gwe tulina yagenda otereeza Uganda efuuke democratic country because bw'osoma core goals za people power oba za nuupu toyinza butagiwagira tosobola Lusena Kitto mami sanyusa okulaba kasita osoma core goals eza nuupu toyinza butagiwagira okujjako ng'oli mentally disturbed ne gwomanyi ofuluma studio nga omupiira gwo bagufumise bano ekyo ekisinga okuluma mu bintu bino ebyentambula because oba tosobola kumuvinga katukyalimu ebyo ate amagye gazingako wano ku lumbe lwali Agina Santege Sebagala batugamba mugjeeko enkofiira kanu imagine mugjeeko enkofiira ebakoze eki mulemeddwa okukolera eggwanga kati mulinga abagamba nti enkofiira zino ze twambala ze zibalemesezza otteeka eddagala mu malwaliro
enkofiira ze twambala ze zibalemesezza okukola enguudo. Enkofiira zino ze twambala ze zibalemesezza osasula abasomesa. Enkofiira ze twambala ze zibalemesezza osasula abasawo. Omwana akulemye okuzaala weekwasa ekitanda mbu kikadde, tekitanda kikadde, ate suuka nkadde, ate omufaliso gukaddiye. Beba abantu olemeddwa okuzaala omwana weekwasa suuka, essuuka nkadde, omufaliso mukadde, enju etonnya. Mulemeddwa mmwe bennyini okubeera nga mukola kye mulina okukola. Mutandise kwekwasa enkofiira ekulemesa etya okuderivalinga services eri omuntu wa wansi. So beekwasa nkofiira kati bazze mulumbe mugyeeko enkofiira ze zibalemesezza. Beba abantu be baserera mu katale n'ayombesa ekkubo. Mulemeddwa okuderivalinga services eri omuntu wa wansi. Mwekwasa kino mwekwasa kiri. Omulaba enkofiira ne mulinga baga nti enkofiira ze zibalemesezza okukola kye mulina okukola. Stapudeti ndi munyiivu. Muleme kwekwasa ekintu kiganyedde ebbali mwami Museveni. Debbali eggwanga likulemye debbali. Kyagulanyi Robert Ssentamu mu myaka 3 nga yakafuuka pulezidenti agenda kukulaga kye bayita eggwanga okulitereeza, eggwanga okukyuka, kubanga yekka yalina vision y'eggwanga Uganda. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina vision y'eggwanga Uganda. Kwa mwami Museveni olemeddwa. Mission with vision can change the world. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ezo ze zimu ku sloganize. Mission with vision can change the world. Nolwekyo mwami Museveni eggwanga lye bali kulemyedde ebbali lema kwekwasa nkofiira nti yekulemeseza. Enkofiira zakajja myaka just 3 kati weekwasa nkofiira yekulemeseza. Bw'olaba ayambadde enkofiira n'omugamba tigijjeeko olinga agamba nti yekulemeseza okukola n'okutereeza eggwanga. Nolwekyo enkofiira mugyesonyiwe. Ate n'enkofiira gye mwejingako esente zeegula zikusasulira lenti gwe musirikale. Lenti mulamba gwe nnyina wano ku mutwe. Bawo obuyumba bwe musula mu mwama yingiya pole omwezi ka 2.5. Eno enkofiira egula $5,000. Kitegeeza nyambadde lenti wa poliisi myezi 2. Kale mwe musinga okuba obubi ate mwe musinga otutulugunya. Muno lenti ssebo myezi 2 kuwa poliisi. Obuyumba bwe musula mu mwama yingiya pole okayingizaamu lubiriizi bwoti oyingiramu bwoti bukiika tosobola kayingiramu bwoti wenda kayingiramu bukiika. Kyagulanyi ayagala tereza welfare ya poliisi. Yabagambye bwe twabadde ku lumbe olwa jjajja Mulongo n'abagamba bw'afuuka pulezidenti w'eggwanga Uganda omuntu agenda okubeera ng'afuna omusaala mutono agenda kufuna akakadde kamu. Kadi imagine temulabanga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina vision y'eggwanga Uganda. Wano mwami Museveni sente zisookerwako zasasula abantu $10,000 gosobola zikolera. Honorable Kyagulanyi yagambye nti omusaala ogugenda okubanga gusookebwako 1M ogwo nno gwe gusookebwako 1M. Kitegeeza kyekyo nga nze Mr. Update nga political analyst. Kitegeeza omuntu agenda okubanga afuna omusaala munene yagenda kubeera mu $10,000,000 kubanga ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu atandikidde ku 1M. Kitegeeza bajja bawa $2, $3, $4, $5 kisinzira ku bukozi bwo. Nolwekyo gwe oyina vision and mission ey'eggwanga Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati bano asajja bakwatibwa ennugu byabalema okukola balengera ogenda bikola kati ennugu ebakutte. Kati bagamba oba enkofiira eno mwe muli amaanyi ga Kyagulanyi katubalagire bonna bajjeko enkofiira. Munnange muswadde. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oli ayina ebintu bibiri. Ayina amagezi amasome, ayina n'amagezi amazaale. Ebintu bibiri byonna abirina. Oba kiwulira bintu bibiri abirina, amagezi amazaale n'amagezi amasome.
nasanze ticha we ggulo eyamusomesa mu P6 ticha we nandoopera nanga nti Segirinya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamuze nali ticha we wa science yantawanya nnyo ngomala osomesa abayizi n'agamba nti ne wano ticha kyatugambye kyekyo ze nga ndaba bwe kiti kumbe ticha bambi musikazi wattu yali nga ndowooza bambi agambolinga kumboona ate ebintu abimanyi nnyo nga Katonda amala n'alabikira Kyagulanyi n'amugamba nti nedda ticha ono yadde asomesa yalimbyemu kyova laba abasomesa owa science owa SST owa English n'owa math bakomplaininga administration netuula ne bagamba nti bannange omwana atusobedde tetumusobola mugezi nnyo agenda akole PLE. Sabo Honorable Kyagulanyi yali board meeting ne bayita n'abazadde ne omugenzi tata yali tannafa ne bamuyita ne bamugamba omwana atusobodde mugezi nnyo kakole P7 tumwejjeko neffe baticha ba P6 tuganye kubanga atumenya tusomesa abaana ebintu naddamu n'abasomesa buto nabagamba wano nga ndaba bwenti 2 plus x equals 2 find the value of x. Kati Honorable Kyagulanyi ngeri gyali ng'omugezi ennyo abaana abakyajjayo obuti babale nga ye ansa yagiwadde dde omusomesa ate ng'omusomesa ayagala nnyo asomesa ekintu ate si kibasumbuwemu mu kumuwa ansa amanye nti abanywezezza kati ye Honorable Kyagulanyi ansa ng'azanguya ticha wa math ticha wa English ticha wa SST ne bakomplaininge wa headmaster. Kati ekyo nakyo kyavunaanya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki yali mugezi kabirizi emu ku byavunana Kyagulanyi Ssentamu mbu lwaki yali musajja mugezi nnyo. Kati mu Uganda okubanga wali mugezi nago musango. Kati Honorable Kyagulanyi bangambye waliwo emisango ebiri gye bagenda omuvunaana lwaki abeera nnyo smart. Naye Mwai Museveni bannaye oswaza kakati smartness case naye ejja intelligent case okubeera omugezi naye ejja era mugenda laba nga bamuwaabidde olaba waliwo balooya abantu abali balimuwaabudde nga bagamba mbu lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yazaalibwa kati waliwo case bbiri zijja lwaki ayambala abeera smartness case ejja state eri against Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera smart state ngegamba lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mugezi kati gye misango ebiri budde bonna nagyo mugirindirire ku luno simanyi bagendera frontinga kabirizi kubanga yawaaba ebisangosango webityo simanyi naye kati emisango ebiri sofa kati nagyo gijja baŋŋambye Mr. Update mwebereremu kati Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okusimattuka emisango egyo talina kuba smart alina kukola atya talina kuba mugezi alina kukola ati kugasimanyi egyo tugivaamu tutya simanyi egyo emisango tugivaamu tutya kati egyo emisango ebiri gijja kuba baloopye buli kintu kyonna buli kimu bakireese kati misango ebiri gye gisigaddeyo simanyi giroopwa ddi naye Mwai Museveni ali mu tteekateeka ne abagenda okujja mu kooti balumirize Honorable Kyagulanyi kituufu obeera smart why are you always smart olabe balooya ba Mwai Museveni nga bakweshoninga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki abeera smart why can you tell us why you are always smart mu kooti kati kyekiddako sajja bano kumanya tubafunzizza kochi Mutyaba Joseph okuva Sudeni nsanyusa okulaba munne wootuukidde nga military ezinzeeko olumbe lwali Agina Santege Ssebaggala nga bagamba buli omu ayambadde enkofiira agijjeko mbu enkofiira zino zetwambadde mbu zaaba military zaababulako mbu enkofiira zaabwe zaababulako mbu era bulijjo bazinoonya kati babadde bayitaayita mbu ne balengera mbu nga tuzambadde naye basajja mwete muswala mune kati yembeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda so mwekuumire ku the updates online page buli kimu anja kubeera nga nkibatuusaako nja kubeera nga nkibatuusaako naye sofa basoose ne beetegulamuko ne bavaawo kati katulaba ate ki kye bagenda okubeera nga bazzaako naye nga embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page n'abakatwegattako wano abatulaba ate nga Mr. Update bumwongera okunsabira essaala budde bonna ambuleera bazitukwasa budde bonna ambuleera bazitukwasa omusiraamu saba omulokole saba buli omu mu ddiini yo saba ambuleera results zigenda okudda nga ya Mr. Update ambuleera zigende okudda nga
yemu ya Mr. Update. Lwekyo essala yammwe ekola nnyo mu kintu kino. Essala yammwe ekola nnyo. Tulindiridde ambuleera zino ate era njagala okubategeeza ne bwe tufuna ambuleera zino ate tulina kulwana lutalo luli olunene lwe lusinga. Era ambuleera Mr. Update olumalo ginkwasa ate nkeererawo mu village to village mobilization. So ambuleera eyo wemala okunkwasibwa nenzira mu nkwawa bweti nga Mr. Update ntambuza village to village mobilization yange bulungi nnyo ngera kuddamu nkisambe overlap nga bwe ngenda mu field eya village to village mobilization bwenzija mu constituency bwe ngenda mu field bwenzija mu constituency. Police Mavini nsanyuse okulaba bwe bali kubaako. Police Mavini oyo sajja alina waaka ate abeera smart nnyo. Police Mavini nkwagala nnyo muganda wange. So Police Mavini yongera okunsabira abudde bonna minvuuli zaffe azifuluma Mr. Update minvuuli eyo bwe tugifuna okwandibadde ngo okujaguza kwange nja kuba mu village to village mobilization. Minvuuli ngitwalireko n'abo mu kyalo eri mbagambe nti Mr. Update ye Nuupu Fulaga Beera Kawempe North era minvuuli yiino n'abo mu kyalo bongera okubeera nga bagiteekako ekisa kyabwe n'omukisa mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So yembeera eriwo so mwongere okusaba omulokole saba omusiraamu saba buli omu saba mu ddiini yo buli omu saba mu ddiini yo mu ngeri emu oba mu ngeri endala mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So embeera bwetyo bweri twetaaga okulaba nga tulwana bata eno paka lunaku lusembayo. Ate bannaye nabagambye abantu mwenda abagala okwesimbawo bw'okuba ebifaananyi 5 kuba ebyakyagulanyi 3. Lwaki nkugamba ntyo? Because omulamu omukulu gwa Kyagulanyi. Omulamu omukulu si Ssegirinya kuwangula bwa MP. Omulamu omukulu si gundi kuwangula bwa Kansala Apollo. Omulamu omukulu Honorable Robert Kyagulanyi kubeera president wa ggwanga Uganda. That is our mission, that is our vision. Our vision and our mission is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the next president of Uganda. Though twetagana ffe okuwangula obufo buno naye obufo buno tebulina makulu nga tetusoose kukwata ntebe nnene ey'obwa president. Mission yaffe, mission gye bayita 2021 is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be elected as the next president of the Republic of Uganda. That is our mission and that is our vision. Ekyo kyensinga okwagala okubeera nga tutambuza. Evanis ange Mr. Update njagala kukolerayo ku bipande neyanziza nnyo neyanzege. Ivanizi bambi ngambye Mr. Update mpe namba nkuweyo ku bipande kubanga okola omulimu gw'amaanyi. Bambi neyanza nnyo neyanzege. Ivanizi Davis je webale nnyo webalire ddala Allah akusasule mu ssera. Namba yiyo ongambye kankuweyo ku posters Mr. Update. Bambi webale nnyo webalire ddala. So embeera bwetyo bweri tutambuze nnyo struggle ey'okwambala engule eyo ino kulembera era munengera Mr. Update embeera mu village to village mobilization kyetusinga okukulembeza is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be the next president of Uganda. That is our core mandate, that is our first priority. Era bwombuuza Mr. Update, what is your first priority? Mr. Update nkubulirawo nti my first priority, I want Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu to be elected as the next president of Uganda. Then second priority awo nenzizaako nange ebyange nange mumpa obwemupisi kibi naye nga Kyagulanyi yasooka. Then Mr. Update nembanga nange nzirako. Tusoosa struggle ennene, tusoosa mission eya 2021 eya Kyagulanyi for president. Then tulyoka tuzzaako buno obufo bwe twagala. Kozi buno obufo tebulina makulu mu gavumenti embi, wabula obufo buno bulina amakulu mu gavumenti ennungi. Kyenjagala okubeera nga mbategeeza abali ku the updates online page. Nolwekyo muganda ffe Ivanizi Davis ngambye Mr. Update kankuweyo ku bipande. Thank you so much. Nsaba Allah akusobozese
ensonga zonna zitambule bulungi. Shinere chosen ongambe Mr. Update, have you got a new card for Kawempe North? Totia anytime from now. Amawulire bajja kuba bagaba tuusaako naye sinnabagikwata naye inshallah nekkiririzaamu nti Seggirinya Muhammad ndi wiina from A up to Z. Ndi wiina from A up to Z. MC Nomani webali kunnoonyeza kalulu. MC Nomani oyo sajja mbeereddemu nnyo bannange ne Patricia Sewungu mumulabako eyo mumuneebalize. Bambi Patricia Sewungu yakwata ekifaananyi kyange profile pic n'agiteeka ku peegi ye. Kale omuntu bw'atyo nyinza ntya okumwerabira nga nyambadde engule nga twambadde engule. Patricia Sewungu, thank you so much my sister. MC Nomani oyo yankolerayo koleka video kalamba. Naye MC Nomani ekintu kyongeremu amaanyi. Nupu member ngambi, I want to contribute money for your campaigns. Bambi, thank you so much. Nupu member, webali nnyo, webali ddala Nupu member. May God add you more. Webali nnyo, webali ddala Nupu member. Katonda akusasulemu. Bambi, gwe mungambye. MC Nomani ambuuza Mr. Update, when did you sleep? Munange, Mr. Update seyebaka. Kino ekyobuuza when did I sleep? Mr. Update twebaka. Eno bagiyita tiimu no sleep. Eryakyagulanyi bwe litagoba teridda munnange tetwebaka. Munnange ojja kunsonyiwa MC Nomani. Kyetwasooka okugoba twetulo. Mr. Update otulo twatugoba. Kasita weebaka nga Bosco ayisaawo byayagala. Bosco kyobola bagamba naleeta otulo because we mwebaka ng'ayisaawo byayagala. Kati we twategeera nti Bosco otulo atukozesa nnyo okuyisaawo byayagala ne tuva ku tulo. Mr. Update seebaka lisomba ndikanudde nti ng'akanyonyi. So tiimu no sleep eno bagiyita tiimu no sleep. Ky'olina okumanya muganda nge MC Nomani. Ombuuza Nagirinya akulabako ddi? Nagirinya anandaba nga twambadde engule. Nagirinya anandaba nga twambadde engule. But right now tulina okubeera nga tutambuza village to village mobilization. Waliwo muganda wange Mazingo ngambye Mr. Update, we need Nupu posters in Kiseka market. Labya ebifaananyi byaffe wa Kiseka nga babijjayo. MC Nomani amaze nakkiriza n'angamba ya tiimu no sleep. Muna Seggirinya sobola kwebaka. Bwewebaka nga Bosco abba ebintu byo. Bwewebaka nga Bosco anyigiriza bannayuganda. Tulina kubeera nga tutunula. Bwe tunaba twambadde engule ku bimu ku bye tugenda okubeera nga tukola kwebaka tujja kwebakako. Gw'obadde okimanyi nti ne Nagirinya nnemye okuzzaako mbeera mirimu mbabbize. Nagirinya anaddizibwako nga twambadde engule. Era Nagirinya ngamba daddy I want njagala nange mbeere ne bulaja wange njagala nange nfunayo kakikisa kanga kanamu. Nagirinya namugambye wait a minute. Mukagala tukazeeko kamanja daddy njagalayo nange kabulaja kange njagalayo nange kakikita kange. Nagirinya wait please. Linda budde buno si bwa masanyu, budde buno bwa kulwana twambala engule. Bw'obanga oyagala okulwanyisa dictator omuggyeko olina by'olina okwesonyiwa. Ne Mwai Museveni ekimu ku bikitukufugisa bw'alengera ebirabo bijjudde abantu bali mu kunywa mwenge. Omwai Museveni ng'asanyuka ng'agamba ambalina. Tulina ebintu ebimu bye tulina okweggyako. Oba okiraba? Tulina ebintu ebimu bye tulina okweggyako. Kati Seggirinya ku bimu ku bye tujja nga twambadde engule awo Nagirinya ajja kuddizibwako. Naye kati mbudde buno Nagirinya sooka obeere wekka. Please Nagirinya star alone please. Kasita wali we tuli waliwo banneighbors ab'abaana zanya n'abo abaana. Gira ng'ozanya n'abo abaana. Bino byesonyi. Naye manja daddy njagalayo kabulaja kange. Nagirinya please. Era kwonoddamu okummanja buladha wo nga tetunayambala ngule nja kutabuka. Sebo kamanja kampisaamu amaaso. Buno budde si bwebyo, obudde bwa kunoonya kalulu ka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nze obudde
bwe malanga Nagirinnya addizibwa akawunzi ate mbukozesa village to village mobilization banayawo wabi muba muzaako eyo nze nga Mr. Update ndi mu village to village mobilization ndiye Katala ndiye neewa Mr. Update byonna nabita so mumubeeyo bantu balimbaana 10 baana 8 era mbu munsekerera kale Mr. Update omwana tonnamuzaako mundeke sitwage emala kugguka bwenegguka Mr. Update awo mama Nagirinnya obwana agenda bufukumulira kumukumu nammwe nja bayisa era mmwe abanduulira obudde buno Segirinya alina kamu mumulinde twambale engule mujja labanga mama Nagirinnya yo 2 3 bana mwe nga abalina 8 mwe namba yise mwabalina 8 mwe namba yise mama Nagirinnya nakimusuubiza naye mugumu mugamba nedda otwambala engulu jasooka bana ozeeko bana kati bana bazalanga akamu nga baga Mr. Update ngatabuse koza nja kuba n'amaanyi kati obudde buno sokeka kabeere kamu budde obwo kambukozese mu village to village mobilization budde obwo ngo tunayambala engule mujjalabe wa Segirinya nga walinge wali eggana ly'abaana mugambe nti Segirinya abaana abo bonna kiki naye obudde buno si bwebyo obudde buno bwa kunoonya kalulu ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu twambale engule ebisigadde byonna bigenda kubeera byangu abali ku the updates online page kyenjagala okubeera nga mbategeeza wamma Shamimu oyogedde bulungi oge insha Allah amina Lahumma amina Lahumma amina so yembeera eyo egenda mu maaso abali ku the updates online page era mwebale kunjagala abantu munga Mr. Update live zo tuzaagala nnyo kubanga live zo za mulamwa live zo zipulichinga struggle bana yenze nalwala struggle nyina olulwadde babuyita struggle diosis nina obulwadde babuyita struggle diosis simanyi bwewona butya naye nalwala obulwadde obwo munansonyiwa struggle diosis bulwadde bupya bukwata omuntu nga ayina anxiety kati Mr. Update nyina kibayita anxiety nalwala obulwadde babuyita struggle diosis bunumidde ebbanga naye mmanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lyeddagala lyokka erisobola okubeera nga lituwonya obulwadde buno lyokka Kyagulanyi Queen yekka yasobola okuwonya obulwadde buno bwe bayita struggle diosis obulwadde bukyali bupya abukwata nnyo abantu nga baagala nnyo struggle baagala enkyukakyuka y'eggwanga Uganda so yembeera eriwo n'olwekyo tetujja kutiisibwa tugende mu maaso n'okulwana okulabanga omuntu wa wansi alwanirirwa eggwanga lyaffe linunulwe lidde mu mikono gy'abantu Shakira wa Bobby onge Mr. Update kwetaaga mu parliament amina thank you so much Shakira wa Bobby webale kunjagala ongambye Segirinya tukwetaaga mu parliament ya ggwanga Uganda wetamwana ongambye Mr. Update tukwetaaga mu parliament ya ggwanga Uganda webale nnyo webale ddala Shakira wa Bobby webale kunjagala webale kumbeereramu webale kumbeereramu so nalwala struggle diosis munansonyiwa paka nengule tujambadde awo Mr. Update nja kubeera nga nzikiriza naye watali ekyo sijja kuzikiza sijja kuzikiza Mama Nagirinnya mujja mulabako olunaku lwe tugenda okufuna kaadi yaffe eya NUP Mama Nagirinnya mugenda mulabako nja muleeta wano naye abeebazeeko olutalo lwe mulwanye abambi Shakira wa Bobby age Mr. Update bwe nkulaba ku live nengera tuyingidde parliament Shakira wa Bobby n'oyo wakabi nnyo mwana fighter nnyo ali ku muzuuli era tumwagala nnyo Shakira wa Bobby bambi we bali nnyo kwagala Mr. Update Shakira wa Bobby so embeera eriwo yeeyo Mr. Update ngena soka mbawo muzeemu wanabawo update empya era nja kubeeranga njibategeeza naye nga bambi mwe bali kunjagala mwe bali kunzikiririzaamu
kubanga Mr Update ndi kumulamwa, that's why munjagala. Ngenda soka mbawumuzeemu nja kukomawo mu dakika ntono nnyo bwe wanaabaawo ekiriwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.